Abatuuze mu kabuga k'Ndese mu ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti ey'e Mukono nga bali wamu n'abooluganda lw'omusomesa wa secondary Collins Zizinga. Emitima gibeenanise oluvannyuma lw'okumala ennaku kati ttaano ng'abuze talabikako. Ku lunaku olwokusatu mba ndi awo era ssaawa 2 nga mukyala we ajja awaka nga bampita nga baŋŋamba mukaaba abazze bo bali bamuyita baaba abaana abawaka abaana bange nga nvaayo ngenda okulaba nga omukyala muwala wange mukyala we ng'akaaba naŋŋamba taata nti ono abuze. Namugamba kiki? Nti abuze taliiwo naye tunuulira ebintu akabaluwa ke yakoze eki ke yalese. Ng'asoma akabaluwa nga kalagira mukyala we nti labirira ebintu ebyo byalese assets beera n'amaanyi ate labirira ebintu ebyo byendese. Mukyala wa Zizinga nga ye Madrine Nakajubi nga naye musomesa ku Kayini C.U.P.S Primary School agambye nti yamuleka ewaka ku Lwokusatu ku makya ng'amugambye nga bwe yali teyeewulira bulungi nga tagenda kusomesa olwo ye n'agenda okukola n'amuleka ewaka. Noonya omwami wange taata w'abaana omwami Zizinga Collins, mwami musomesa asomesaako ku St. Stephen's eddandira Mukono ne ku MIK Kasawo. Yambulako olunaku olwokusatu namulekawo ewaka nangamba teyeewulira bulungi tajja kusobola kuvuga kugenda kukola. Akozesa ntambula ya pikipiki ng'agenda okukola. Nangamba kamunguluza amuli bubi tasobola kuvuga pikipiki. Era bwe nali ŋŋenda nga bulijjo nakeera ne ntegeka abaana ne tunywa caayi ne nsiibula abaana. Omuto naye yali mulwadde, tulinawo kibebi kya myezi kati 11. Naŋŋamba muwe eddagala omwana, nnyinza okwerabira okumuwa eddagala. Nempa omwana eddagala nali mumutwalira, bwe namumutwalira n'akaaba. Naŋŋamba omwana muzzeeyo ebweru seewulira bulungi. Wabula Nakajubi yagamba nti bwe yakomawo ewaka omukozi Betty Namugambe kwe kumutegeeza nga bwe yali yavudde ewaka ssaawa nga 4 ez'okumakya ng'ayambadde gumboots ne t-shirt enjeru, wabula nga pikipiki gy'atera okutambulirako bulijjo olwaleero teyagitwala. Ne musiibula ne mugamba ngenze, yanziramu kimu safe journey. Ne nkwata ensawo yange ne ngenda okukola. Bwe nakomawo saasooka kumanya nnyo nti atambudde agenze wala, era nabuuza omuwala tata Edi yagenze mu kyalo. Yaŋŋamba agenze naye agendedde ku bigere. Saasooka kissaako nnyo kirowoozo nti ayinza okuba agenze wala, kyampa endowooza nti ayinza okuba agenze omu ku ssomero ewa anko kuba wo si wala okuva ewaka, y'ensonga lwaki atambudde. Akawungeezi ne maliriza ssaawa nga 2 naaza omwana ne mutegeka agende yeebake. Mu kugenda okutwalayo omwana ne nsanga akapapula akawandiikiddwa nga akatadde ku piro. Naŋŋamba check under the TV and be strong for the assets. Ne neebuuza ensonga eyamuwandiisizza akapapula nga sigitegeera. Era nasituka nga maze oteekayo omwana ne nkebera wansi wa TV. Nkebera wansi wa TV nasangawo ebiwandiiko ebikwatagana ku poloti mwe tuli, okuli endagaano awamu n'ebiwandiiko ebya Buganda Land Board. Wabula ekinkoze obubi ennyo, ebimukwatako byonna yabireka. Sindaga muntu, sigamba nti oba waliyooka enjokeseemu gye yatambula nayo. Si ID za mulimu zonna yaziggyamu mu waleti n'agireka. Amasimu gonna n'agaleka. Ate era n'essimu gy'abadde akozesa nti gy'asinga okukozesa nayo n'agiggyamu layini. Simanyi azirina oba tazirina.
kyemmanyiiko tabadde mulwadde nti mulwadde muyi. Abadde mulwadde kuba bw'agenda mu ddwaliro agamba musawo nti awulira omusujja. Musawo yamukebera omusujja nga tagulina. Ye yalemerako n'amugamba musawo nze omusujja nguwulira gunnuma. Wabula kamunguluzi ono nga yasinga okumusumbuwa. Naye omuwala ntegeeza nti nali naakavaawo mu kiseera si kiwanvu, yafuluma n'anaaba amaaso era nga bulijjo. N'ajja mu shorts n'ayingira n'ayambala n'akwata oluso. Mu luggya tulinamu omusenyu n'asaawasaawako ku musenyu. N'amala akabanga ng'asiriikiridde mu nnyumba. Nze nsuubira ke kaseera ke yakozesa okupangapanga bye yapanga nga tewali amukuba ku mukono kuba nali nvuddewo nga n'omukozi tasobola kumubuuza nti tata Edi kino oba kiri kiki. N'agenda ne gye buli eno tetunnamanya wa watuufu gy'ali. Simanyi kiki kituufu kyamutuukako. Tulina abaana abato, abaana 3, bonna balenzi. Kyensaba amundabirako mwami Zizinga Edward Collins, oba muyizi yali muyizi we oba omulabye bulabi. Nsaba bambi olipootingako ku poliisi yonna ekuli okumpi. Annyamba akomewo eri abaana abato, baana be bamwetaaga. Yava ewaka ng'ayambadde gumboots ng'era omuntu we wandigambye nti agenda mu nnimiro, ng'ayambadde topi ya black n'empale ya brown naye ng'egenda efeedinga siiwuukiridde ne t-shirt nga njeru. Wabula tunoonyezaako batugambye yalabikako mu bitundu by'e Kasawo, batugambyeko ku bitundu by'Ejjimbi, wabula batugamba yalinga akozesa sipiidi y'amaanyi n'abamu bagamba baamulaba adduka buddusi ne kirabika nti aleka yali afunyeeko ekikyamu ku bwongo. Omukozi wa waka namugambe naye atunnyonnyodde ebyaliwo nga Zizinga tannava waka. Nali wanene waka madam natulekawo n'agenda ku ssomero. Kati nensigalawo nani ne master kati nga yali mu nju. Kati nze nga ndi eno wabweru bandekedde omwana. N'avaayo n'akwata oluso, yasooka kukwata gundi kintu ekigira ebijanjaalo n'akitwala eyo oba yali akizzaayo. Kati n'akomawo n'ayingira mu nju teyamalamu bbanga ddene. N'ajjayo mu ffumbiro oluso n'agenda mu luggya waliwo omusenyu n'agenda n'asaawa. Kati bwe yamaliriza n'addayo mu nju nze nenvaayo nenzijja ne neebasa omwana yali yeebase. Kati nali ndi eno neebasiza omwana n'ajja n'akola ki nampita nti Betty nange nenvaayo neŋŋamba nju tata Edi n'aŋŋamba nti nze ngenze naye ngenda kukola ki ngenda kudda. Ne mugamba ogenze naye togenze na piiki ko ye nedda piiki sigenze nayo njirese naye ngenda kukola ki ngenda kudda. Yali ayambadde empale ya brown ng'ayambadde ne t-shirt njeru ng'ayambadde n'enkofiira ya black ng'akutte n'akaveera ka black simanyi biki ebyalimu ng'akutte ne sweta n'agenda. Ye taata wa Zizinga omuto nga ye Samuel Nkalubo annyonnyodde nti Zizinga nga musomesa ku ssomero lya St. Stephen's SS eddandira mu munisipaali y'e Mukono yandibanga yafuna ekizibu ku mutwe wadde nga badde tatukangako mu mbeera eno. Kakati omwana oyo wiiki eri mbadde nkolaakola naye emirimu nga tetunaba kutandika kudda mu kusomesa naye nga ŋŋamba nti seewulira bulungi. Ne mugamba oba ssenyiga yakuluma nywa nnyo amazzi naye nga tubeera naye emisana ebiseera ebisinga. Kaakati omwana tabadde na history yakutabuka mutwe, tabadde na bulwadde, embeera zibadde za muntu omukakkamu bw'oba omutunuulidde era n'ebikolwa bye nga muntu wa mukakkamu tatera nnyo okuva mu mbeera. Naye kati simanyi oba yabadde alina ekintu ekizze kimunyigiriza oba stress oba kiki, kuba ekintu kino takolangako nti oba abuza wakaawe oba anyiize ne mukazi we n'abula, tayinza kuba nga
embeera nali sigirabangako ebbanga lyembadde naye kuba tubeera nnyo naye naye sirabanga ku mbeera eyo. Nkalu batutegeezezza nga bwe yasemba okwogera ne Zizinga eggulo limu ku Lwokubiri akawungeezi ssaawa nga 2 n'amuvuga ku pikipiki n'amuzza ewaka kyokka nga yalabika ng'ali mu birowoozo. Kakati mba ndi awo ng'ompulira pikipiki ye ngimanyi envuuma nga akyama nga ngamba taata nti okyali eno ne mugamba nkyali eno mwana wange nangamba tuddeyo eka okooye ne mugamba kale nanteeka ku pikipiki nanvuga nantuusa awaka kati nasigala ng'ayimiridde ku pikipiki agituddeko bwe mba ntuuka bwe nti mu ddiiro ne mulaba nga tannaba kusimbula akyalemedde wabweru ne mugamba Edward mbadde ntera nnyo muyita Edward ne mugamba Edward kiki olina ekirala kyoyagala okuŋŋamba nantunuulira kyava ŋŋamba nti taata genda weebaka okooye. Ebyo byaliwo ku Lwokubiri ssaawa 2 ez'ekiro. Zizinga ne Nakajubi balina abaana 3 nga bano nabo bali mu kiyongobero olw'ennaku ze bamaze nga tebalaba ku taata waabwe. Ate taata we omulala Geoffrey Sita agambye nti bagenda ku poliisi e Kabimbiri ne bagitegeeza n'okuggulawo omusango gw'okubula kwa Zizinga ssaako okutalaaga ebitundu ne poliisi ez'enjawulo eziriraanyeewo nga bamunoonya. Kati nze okumanya nti Edward yabuze nkimanya ku lunaku olwokuna ssaawa zaalinga 3 ku nkya bandi awo waliwo omwana muto waffe yeyajja n'aŋŋamba yajja ewange n'aŋŋamba nti baaba tiwangi nti mukyala wa Edward agambye nti Edward yabuze naye nti genda mumunoonye neŋŋamba omuntu omukulu ng'abula atya nesitukiramu nenzija ewa jjajja waabwe jjajja wa Edward e Kayini mu kyalo. Bwe ntuuka awo nasangawo mulamu wange mukyala wa muganda wange omu ataliwo wano kuffe ne mbabuuza nga bwe byabadde ne babimbuulira ne baŋŋamba yalesa akabaluwa yalekawo akabaluwa yalekawo ka note si baluwa wala ka just a note ng'egamba nti kebera wansi wa TV waliwo ebintu ate kuuma ebintu byaffe ebyo bye bakoze ebyobugagga byabwe. Bwe nakimala okuwulira ebyo ne neegatta mu lutalo olw'okunoonya era navuga nenzija eno Ndese nyongera okumanya amawulire ago matuufu si matuufu kiki eddala ekyaliwo. Naye nagenda okutuuka eno nga ne bannange nabo bagenze kugira ki kunoonya buli omu neŋŋamba kiki kino. Nakwataganako ne bannange abamu abalala nali ne masita omu mukwano gwe basomesa ne Tom muganda wange oyo Tom ne Kibaya. Kaakati bo bavuga ne bagenda e Kabimbiri ku poliisi okuripootinga kubanga tetunagenda Kabimbiri twasooke wa chairman werosi wali mukulu bamuyita ye Saddam wa Saddam wani simanyi nenga erinnya manyi ya Saddam ne twawukana nga bo bavuze bagenze e Kabimbiri muwala waffe mukyala w'omuntu gwe tunoonya n'omusomesa mukwano gwa Edward ne Kibaya ne bavuga ne bagenda e Kabimbiri ku poliisi okuripootinga. Kati ate nze nenzikirira mu kyalo. Kati bwe nzikirira mu kyalo twamala ne tukwatagana mu kyalo eyo bo nga bavudde e Kabimbiri ne tusinkana e Kasawo ne tunoonya mu byalo byeyo byonna bwe baatugambanga nti ate twamulabyeko wano nga tuvuga tugenda baatugamba twamulabyeko ekitegula ne tuvuga tugenda ekitegula ne tunoonya mu kitegula omwo ekyalo kyonna nnyumba ku nnyumba n'atubulayo.
twamala ne tweyawulamu bo ne baddayo Kasawo ne bakwate ekkubo eddala bakube paka eyo seeta namuganga wansi eyo. Kati nze ne Tom ne tukomawo ne tugamba ffe katuyite tuddeyo tuyite mu kikoma munda mu byalo nga tuteebereza amakubo ng'egye gakwataganamu. Tayinza okuba yakwata lino n'afubutukiramu eno n'afubutukiramu wa. Ye ssentebe w'ekyalo Ndese Saddam Musa Senteza naye ayogedde ku kubula kw'omutuuze weno gwagambye nti mukakkamu nnyo era kyabeewuunyisizza ng'abuze. Ne bantuukako wano ne baŋŋamba mutuuze we atubuzeeko Zizinga. Ne mbagamba ye Zizinga abuze atya omuntu omukakkamu bw'ati atabadde na ttabu yonna akola emirimu era bw'abadde akola. Ne mbuuza omukyalo oba mwayombyemu nti tetwayombye tewabadde buzibu bwonna naye yabuze n'alekawo akapapula akaali kamulagira abeere strong ku assets. Kyokka kye yamugamba akebere wansi wa TV awo wewali ekyo kye yali amulagirira. Kati amagezi ge nawa gokka kuripootinga ku poliisi olwo amawulire gasobole okusaasaana wonna. Ku kifaananyi kya kamera enkesi ku ssundiro ly'amafuta erya Ndese fueling station Zizinga zimulaga ng'agula amafuta ag'ettaala era n'ayingira mu dduuka n'abaako byagula oluvannyuma n'agenda ku kkubo n'atamulangadde Mukono wadde ng'ate waliwo abagamba nti ono yalabibwako ng'atambula ng'adde e Kayunga.